Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okusinziira ku mawulire genfuna okuva mu nsonda ez'enjawulo nga bangi bawandiika ku mikutu kw'oteeka n'okubako ebigambo ebitambula nga biraga nti omusumba Tom Mugerwa owa Mutundwe Christian Fellowship ebibye nti si birungi era abamu ku bo bibongeesebwa okugambibwa nti ono nno akuumiddwa poliisi we twogerera enkya y'olunaku olwaleero. Abantu bangi bansindikidde obubaka mu kiro ekikeesezza olwaleero nga baŋŋamba Mr. Beyond ensonga eno eri etya era eri luddawa. Waliwo omu ku abo ba blog yavuddeyo n'ateekayo ku mukutu gwe n'awandiika ng'alaga nti Pastor Tom Mugerwa Company okuli MTN, Airtel era nga zino ze namba ezigenda mu maaso n'okubeera nga zibeera ku mukutu ogw'ekkanisa nti bagenze mu maaso n'okubeera nga beekubira enduulu eri ab'ebyokwerinda nti asusse okubeera nga afuna ssente era nga kiraga nti ono afuna ensimbi ezitaka wansi wa miliyoni 10 buli lunaku. Ajjukira nti ensimbi ezisembebwayo okubeera nga ziteekebwa ku mobile money ennyingi mu lunaku lumu zibeera millions 20, ekitegeeza nti ku line 2 ziba zireceiving millions 40. Kyokka kigambibwa nti ono afuna ssente zino obutawera oba zigenda okwera essaawa 6 kye twandiyise midday nga accounts zejjudde idda. Kakati gwali eyo yinza okwebuuza bino eno olunaku olwaleero tubirese tutya era biri bitya. Poliisi evuddeyo n'ekola ekikwekweto era n'ekunyakunya musumba Tom mu kafubo nga bamubuuza ensimbi zineeno ozikozesa ki era lwaki teziva ku account. Nkutegeezezza nti ono afuna ensimbi ezitaka wansi wa miliyoni 10 buli lunaku nga zino zisindikibwa kuyita ku mobile money, Western Union, mu account ya banka kw'oteeka n'emikutu emirala egyesindika ssente naddala okuva emitala w'amayanja. Jjukira nti we tuba twogera ku basumba bali prominent mu ggwanga Uganda toyinza kulemererwa kubeera nga oyogera ku musumba Tom Mugerwa. Era abangi ku mmwe abatamumanyi njagala okubeera nga mbasaba mwende mu maaso n'okubeera nga mbawa vidiyo eno olabe ani gwe twogerako ate enkya y'olunaku olwaleero. Wabula vidiyo eno nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu soko gimpeereka like mwana wattu tusobole okubeera nga ate tweyongerayo butereevu olabe ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Obubi tebujjawo bubi. Okibula ekigambo ekyo ndowooza wandikiwandiisa okitimbeko ne mu kisenge kye kiteeke emitwe twawo emitwe w'ekitanda kyo. Obubi tebujjawo bubi. Negativity cannot take away negativity. Obubi tebujjawo bubi. Obulungi bwe bujjawo obubi. Yesu Kristo olw'okubanga mulungi y'ensonga lwaki asobola okujjawo ekibi. Singa yali ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. nga sitaani teyansobodde kujjawo kibi. Amina. Nolwekyo bw'obanga oyagala okuvaamu ekibi, okuvaamu endwadde, okuvaamu ebikutulugunya, yingiza omwoyo wa Mukama Katonda mu bulamu bwo. Haleluya. Omwoyo omutukuvu yakola ki? Okubeera mu mwoyo gy'emirembe. Essanyu ku face ng'olina emirembe mu mutima ng'olina okwagala tokyalina kukyama yenna. Abadde yeebuuza nti amazima ge galiwa ku nsonga zino njagala otuule okkakkane kubanga kaakati kyengenze mu maaso n'okubeera nga nkuleetera. Wabula musumba Tom ku basumba be tulina mu ggwanga Uganda jjukira nti obusumba si mulimu wabula obusumba kubeera kuyitibwa era buweereza. Ng'omuntu yenna ng'oggyeko ebyokusoma theology waliwo kye tuyita a calling oba okuyitibwa okuva ewa Mukama Katonda. Wabula Bayibuli eyogera mu kyomirembe ekisooka 16:22 nti tokomanga ku oyo Katonda gwe yayiwako amafuta newankubadde oba oyaawo okwogera
n'okugenda maaso n'okubeera ng'otyoboola bannabbi ba Katonda. Kakati vidiyo eno ne vidiyo endala ezikolebwa abantu eb'enjawulo bwe baba nga bacriticizing omusumba Tom Mugerwa, ekituufu kiri nti ekiddako kubeera gamba nti omutonzi asaasire. Wabula musumba Tom Mugerwa njagala okubeera nga nkubuulira wa ensimbi zaafuna gye ziva. Ekimu ku byo by'ebiweebwayo Bayibuli etukubiriza ng'Abakristaayo okutoola ekimu ku ebyo bye tulina tuweeyo, era n'agamba nti bwe tunaakwata ne tutoola ne tuwaayo naffe tuliddizibwa ne tuweebwa ku ebyo. Oyinza okusoma Luka 6:38 ne weetegereza. Ekirala kye kimu eky'ekkumi. Wanene mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 27 olunyiriri olwa 3 agamba nti ebibala byaffe oba ebirime byaffe tujjengako ekimu eky'ekkumi tukiweeyo mu nnyumba ya Katonda. Kakati ekirala ku ebyo musumba Tom wasinga okubeera nga ajja ensimbi nga tasabye nsabe wabula nga kineno guba mukono gwa Katonda. Bye bibereberye. Kineno nno kyawandiikibwa mu Ngero essula 3 olunyiriri olw'omwenda nti ebibereberye biba bya Katonda, nabyo yitayo osome omanye kiki kitegeeza. Kakati gwe abadde agamba nti ekimu eky'ekkumi nsimbi z'abasumba kweriira, muganda wange Malaki essula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi agamba nti muleetenga ebimu eby'ekkumi mu nnyumba yange muleme kubulwamu kyakulya, oba mu ggwanika muleme kubulwamu kyakulya. Munkeme nabyo mulabe bwe siibajjuze ensawo zammwe oba amayumba gammwe. Awo abantu ab'enjawulo we basingira okubeera nga bakola ensobi. Musumba Tom Mugerwa gwe twogerako olunaku olwaleero y'omu ku abo abasumba abatinye ennyo nga musomesa mu ye. Jjukira tulina ebirabo eby'enjawulo: ekirabo eky'okubuulira enjiri, ekirabo eky'okusomesa, ekirabo eky'okulwana n'ekirabo eky'obunnabbi. Osobola okusanga omusumba n'agambye dda nti omusumba obusumba si mulimu wabula kubeera kuyitibwa, wabula ono Tom ye muntu alina ekirabo eky'okusomesa. Kirebere okuloota ng'ozzeeyo eka buli kintu ng'okirootera wammwe gye wazaalibwa. Ennyumba ne bweba yavaawo naye nga buli kaseera bw'oloota, era bw'okiroota ng'olina ky'ogenda okukola kifa. Okuloota ng'oyambadde enziina rags, nagwo muzimu gwa bwavu. Noloota ng'oli mu nnyumba terimu madirisa, kyangaala, temuli madirisa na nzigi. Noloota nga bakusibidde awantu, oluusi waliwo n'akuuma lyekkomera bakusibidde mugamba ndi fuluma olwaleero. Onooli fuluma weebase. Okuloota ng'olaba omusota nga tegukubozze naye nga oguloota buli kaseera ekiro, that is a controlling demon. Omusota ogwo guba gukontrolinga, tova mu kifo. Batera okulooza emisota egyo egitaluma, obeera tova mu mbeera, obeera mu kifo kimu, toseeguka. Omusumba nga mubuulizi wa njiri ate era nga musomesa, y'oyo akunnyonnyola ekintu n'okitegeera wabula n'otawulira kiwulire. Bangi beebuuza nti omusumba Tom ensimbi zaafuna almost miliyoni ezigendera ddala eyo mu 3 olunaku zikola mulimu ki? Ono jjukira nti yatandikawo Eternal Life TV, eyo yo nga yakatandikibwawo. Omusumba Tom Mugerwa n'agenda mu maaso n'okubeera nga atandika radio gye tuyita MSF Radio, era ng'eneri wansi w'obuweereza obwa Mutundwe Christian Church, Mutundwe Fellowship MSF Radio, Mutundwe Christian Fellowship Radio. Radio eno gye nkunnyonnyola erina frequencies 4: Mbarara, Kampala, Jinja n'ebitundu ebirala.
gwabadde tamanyi nti wano mu ggwanga Uganda ng'otandika kye tuyita commercial radio osasulira ddala omusolo okuva wali eri mu UCC okufuna license ku millions 24 ez'eggwanga lyattu Uganda, ng'era obeera most likely nnyo okusasula buli mwaka omusolo gwa $5,000,000. Wabula jjukira nti buli frequency gy'oba nayo gwe musolo gw'ogisasulira. Eno si community radio. Community radio ye radio esavinga district emu n'ezigiriraanye oba ne neighboring districts. Wabula MSF radio ekavalinga ebbanga oba distance nene ekigifuula okuba commercial radio. Kakati gwe muganda wange akukwateeka radio zisukka mu 10 zagenda maaso n'okubeera nga awa service ez'enjawulo. Ku zino nnyinza okumenyerayo nga Mubende FM eyesangibwa mu bitundu by'e Mubende. I don't know oba n'Engeya FM esangibwa mu bitundu by'e Kasese naye ekya broadcastinga. Naye program za radio zino essaawa number service gyemalako essaawa eba wakati w'emitwalo 7 ku kakadde padde. Mu mwaka kitegeeza nti bwe kaba kakadde kamu ku radio emu ze $365 ezispendingibwa ku radio emu omwaka. Kati kubyamwawo ku radio 10 olabe zibeera sente mmeka okumala omwaka. Okusinzira ku Musumba Tom Mugerwa ategeeza nti ensimbi zino zagenda maaso n'okubeera nga afuna si maanyi ge wabula kisa kya Katonda okubeera nga aleeta obugabirizi obusobola okwongerayo ekigambo kya Katonda otuuka ku bantu be, nti era ye okuyitibwa kwe kwa kuweereza mutonzi na kutuusa kigambo kya Katonda eri abantu abagenda maaso n'okubeera nga bakyetaaga. Kakati gwabadde yeebuuza omusajja ensimbi afuna zaaki, kituufu yakwatiddwa, kituufu wa waaterekeddwa, akuumiddwa luddawa? Ansa gy'oli mukuutizaamu olunaku olwaleero nti kyo kituufu yagenze maaso n'okubeera nga akunyakunyizibwa poliisi, naye byengenze maaso n'okunnyonnyola byebyo ekituufu ssente azifuna naye era azissa mu buweereza. Kyenfunyeeko wano kindaga nti ono omusajja alina abakozi abawera oba abasukka mu 400 nga bebeera ku payroll per month. Jjukira nti wa Musumba Tom Mugerwa gwe yali atuuseewo ko mu nnaku ez'enjawulo nga mu Friday overnight, oyinza okutunuulira n'olaba abantu abasoba mu 4,000 nga batendinga service buli Lwakutaano. Kale tugambe nti buli omu awaddeyo 2,200 ze ssente mmeka, era kituufu bangi mulaba nga n'emmotoka ya banka epakinga ku lujja oba ku mulyango ne bateekamu ebisawo bya ssente ne bituwalibwa. Naye si ye yekka era si ye musumba asinga obugagga mu Uganda. Bangi baziina okuggyako nga mwandyetaaze ngene maaso n'okwera nga mbakolera lisiti y'abasumba abamu ku abo abalina ensimbi nga zibiyitaba ate nga tebalina binene bye bazikozesa. Njagala okujjukiza nti Musumba Tom Mugerwa ono nno yategese okubeera nga akyalira abantu b'e Karamojja n'okubayamba okulaba nga bava mu njala, era ono agenda abeerayo n'olukuŋŋaana. If I'm not mistaken zijja b'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno, nga bingi ebyokulya okwebika byatwalira abantu beeno. Nzikiriza nkusiibulire wano naye nga nkulekedde ebigambo bya Pastor Tom Mugerwa obiwulirize n'obukakamu n'obwekkaanya obw'ekika ekyawaggulu ennyo. Wabula gwe muganda wange ngoberera teweerabira kusubscribinga ku mukutu guno Beyond the Newsroom. Nze Deni akutuusaako ensonga ez'enjawulo n'ozinnyonnyoka wammaate ne batakubuzaabuza eyo gy'oba olabye ensonga nga tezituuse ku mutindo gwe wandyetaaze kubeera nga munywanyi ofuna. Lwaki sibateera wano? Mukama ne mbagaliza abakolera ebyo bye munjagaliza nkolere. Ebirooto nga Katonda akulaga butali butuukirivu, kino biroota ng'obadde osaba nnyo naye Katonda takwanukula. Mu kifo ky'okukwanukula n'akugamba mwana era bw'ofaanana. Oloota nga osera amazzi amakyafu amabi agaddugala, bye birowoozo ebibi oba oyingiza mutima gwo. N'oloota ng'oli bwereere naked
ng'oli bwerere ate ku paaka naye ng'engoye gye wazirese tomanyi nayo. Nolotanga otambulira mu kakubo kali mu bbi, olinnya mu bbi. Omusajja nolotanga oli mu sikaati. Obula muzimu gwa bwenzi. Nolotanga embwa ekuwunyako. N'embwa muzimu gwa bwenzi. Okulootanga weegasse n'abasajja weegasse n'abakazi. Ate bino ebirooto nabyo bikuzza emabega. Obadde ogenda mu maaso n'odda emabega. Okulootanga ogenda kukola ebibuuzo. Wabaawo ekizibu ky'ogenda okusinkana naye nga toli lwedde. Oluusi ebibuuzo bino nga teweetegese. Oluusi ogenda kukola bya S4 bya 6 naye nga teweetegese. Tosomye naye nga naye olupapula tolina kyosobola kuluddamu. Katonda akugamba toneetegeka ate nga olwo ebizibu bigenda okulumba. Bw'oba mu kirooto ekyo yiga okusiibako n'okunoonya Mukama. Ng'osamba omupiira naye nga tosobola kuteeba. Oba ng'ovuga emmotoka naye ng'ekulemye okutereeza. Ekigere ekigenda ku kiziyiza ky'oteeka ku muliro. Ng'olinnya olusozi naye ng'oseerera odda mabega. Lukulemye okumalawo. Ng'ozzeeyo ng'ofuuse mwana muto. Oli mu nassale bakutwala butwazi okusoma. Ng'ozzeeyo okola omulimu gw'ovaamu. Oluusi omunafu wali okola mu wino ng'otunda buleega. Kati walinnya eddaala osuubula Dubai naye ng'ate buli kaseera oddamu n'oloota ng'oli mu wino. Era Sitaani akusika n'akuzzaayo emabega. Gamba siddayo mu linnya erya Yesu. Kale okuba omuzimu gwo gwakadda nnyo ogwo buli kaseera ogwo guba gwagala kuzzaayo emabega. Obanga ozzeeyo mu ofiisi enkadde mwakola nga tebaakuyimusa dda. Abeewamwe nga mukuŋŋaanye mulya. Mulina bye mulya. Mulya ennyama. Ezo na family covenant emizimu gikusika gikuzzeeyo ewammwe mu ndagaano z'ekika. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.